Bannayuganda bannange mwenna, eno video mwemunagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe ey'okunuulira eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle ey'okutaasa Uganda yaffe. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansu. All right, finally, NUP President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the People's President, the twice elected President of the Republic of Uganda, omukulembeze nze nganze Keivash gwenzikiririzamu, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze n'afuluma ebweru w'eggwanga okugezaako okugenda okukakkalabya emirimu oba oliawo gy'atasobola kubanga akakkalabiza mu ggwanga lyattu Uganda. Sisobola na kwogera ku mukulembeze n'ensigala nga nzigaddewo kansooke ate nzigulewo. So bingi nnyo byakoze. Nze ngamba nti Uganda ng'eggwanga we've never had such an opposition presidential candidate, such muyinza namuyita ntya, such a prominent leader like His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, not undermining other leaders, but this guy is the exception. Other leaders has also done a good job in the past, but we're talking about the first century generation headed by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So olunaku lwetwalabidde akatambi kano oba wekafulumidde yagezezaako kuba nga afulumya information nobagamba nti woonaalabira akatambi kano ajja kuba oba oliawo yamaze dde okuyitamu nga yafulumya dda ebweru w'eggwanga. Robert Kyagulanyi Ssentamu ono tujja kubala emyezi 2 consecutively nga tasuzeeko mu nnyumba ye, tamanyi batya obuliri bwe yabuleko oba bukyawunya butya, tamanyi nti oba ki, naye ng'oba oliawo ebbanga lyamaze nga wangalira ku ttala, asula wano asula wali. Nze nawe tujja kukkiriza nti bwe kuba kwebaka alabika asuzeeko mu nnyumba eziwera 40 in the last 40 ku 50 ku 6 in the last 2 months. Oyinza okwekanga olwaleero yasuze wange, enkya n'asula ewa Nambeemu, oluddako n'asula ewa Saimu, oluddako n'asula ewa oli, bw'atyo bw'abadde ajjagezaako okuba nga atambuza obulamu bwe. Tekijja okwebaza kyokka Mukama Katonda kyojja okukkiriza nange nti famire ye yo yali yagifulumya dda oba yali yafuluma dda eggwanga era nga bali seefu, kubanga ekintu ekisobola okuba nga kigezaako okuba nga kikutula emmeeme kwe kulaba nga ate ogezaako okulwana naye nga ate olina nawe gwe kennyini okulwanirira famire yo ogijja mu ntata. Twalabye bwe bagenze nga banoonya Deon Sheriff oba omuyambi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baatuuse mu maka ge nga taliimu, kye baasoose okugenda nakyo yabadde mukyala we. Ekyo nno kiraga ki? Ti Deon Sheriff yonna yonna ne gy'abaali bwe baba nga baakumwetaaga era bw'abanga ayagala mukyala we, kitegeeza finally aba alina kuvaayo najja ne yeewaayo mu mikono basobole okuta mukyala we. Ffenna tukimanyi teri muntu ayagala kumukwatira ku famire. So kyova olaba nti naye baakwata ku Babi yali mukyala mugumu nnyo okuvaayo n'agamba nti Bobi Wine womba nze ensonga egenda okujjayo, please let it be, tovaayo. But finally naye n'amala n'afuluma wabweru w'eggwanga okugenda okuddamu oba okweyongera okumwekebejja wamu n'okufuna ku bujjanjabi obusingawo. So mu mbeera eyo kino nno kitulaga ki era kituwa ki bw'otunuulira His Excellency? Nga sinabala kweyongerayo kansooke nziremu nkuwe message eno nga bwe tugenda mu maaso. Tugenda kuba twogeramu ng'era bwe tuplayinga message y'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuntaasa abatujwabo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka eby'okujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwebaza
bafather ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo. Message eno nno yabaddemu obubaka obugezaako okwebaza abantu ab'enjawulo wamu n'ebitongole ebikuuma ddembe, si bitongole wabula abantu nga bo Ssekinnoomu be babadde nga bagezaako okuba obaolyawo nga bamuwaka information ak'enjawulo akagezezzaako okuba nga kamuwangaaliza yonna gy'abadde yeekwese, kubanga ffenna naye tukkiriziganye abadde alina ebintu by'ajja nga n'ayogera in particular nga oyinza okulowooza oba information agijjawa not out of the blog n'okulaba nga n'ebitongole bikuuma ddembe bivuddeyo bigikiralifayinzeko ne bigamba nno kiri bwe kino bwe kito tukirabyeko wano we bakwatidde abakuumi be baali baamuwa ku ffenna wali eyo nange tusobola okukkiriziganya ne tubadde tetukimanyi nti abasajja abo omwenda baabasiba era ne bagobebwa mu poliisi not until we yavuddeyo n'akikiralifayinga ogenda okana nga ne poliisi evuddeyo ekkiriziganyizza nakyo nti abasajja bagobebwa mu poliisi olw'okugezaako okuba nga banyoomoola ebiragiro bya bakama baabwe. So mu mbeera eyo omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akuutidde abantu b'omu diaspora bonna n'abakulembeze okugezaako obubaka obubatuukako nti mwenna mwetegeke ajja. Biri byabaddenga nga tumulabira ku mitimbagano European Parliament ajja adressigira ku mutimbagano, kati ku luno tukkiriziganye nze naawe nti abitaddemu engatto yeetuukire. Omanyi Abaganda baalugera nti yeetuukira tanywa matabangufu. Oba oliawo information ebadde eyita ku mutimbagano ebadde tekakasa bulungi nga tewa justification ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, kyova olaba omukulembeze asazeewo n'agamba kambiteekemu engatto ndabike nga ngenda wali eri neetuukize obubaka buno bwennyini ku bantu abatuufu benteekeddwa okuba nga mbutuusaako, wamu n'okugezaako okubalagira oba n'okubagamba okustoppinga okufandinga ettemu, okufandinga human right violation mu ggwanga Uganda mu bantu abatukulembera nga beekwese mu kye tuyita demokrasiya. So kati gwe wenna abadde eyo ng'ogezaako okuba nga oyisaamu ekinyoomoolo, ng'ogezaako okuba nga tokkiriziganya nange, olina okukkiriza okyagala ekigaane nti omusajja ono Robert Kyagulanyi Ssentamu azanye paati ye mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Ne bw'ogenda Bobi Wine essaawa zino n'otadda mu Uganda, legacy gy'otaddewo tuli kusomako, tuli kuwandiikako, tuli kugamba abaana n'abazzukulu abaffe nti waaliwo omusajja bamuyitanga Kyagulanyi Ssentamu Robert. Bobi Wine yali musajja muyimbi eyajoininga ebyobufuzi leeta, but yagezaako okuzibula bannayuganda bangi amaaso n'okugezaako okumanya kiki ekyali kigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe, n'okugezaako okumanya nti buli kimu abakulembeze be tulonda mu bifo eby'enjawulo bali answerable to us kuba ffe tubateekayo, n'okumanya nti ebyobufuzi by'eggwanga lyo bitambula bitya, obyenyigiddemu otya, ogezaako okukola changes. Zino zonna nonna ojja kukkiriziganya nange nti bituukiddwako ku mulembe gw'omusajja ono Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala okyagala okikkiriza okigaane nti Mwami Museveni bukyanga bbanga lyabaddewo ng'akulembera eggwanga abadde tafunangako stiff challenge, abadde tafunangako hard challenge, abadde tafunangako challenger, abadde tafunangako hardcore man like the regime of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omusajja ono nnakoze ebintu ebyennaggwano bingi, wamu si yekka, wamu ne ttiimu emuli emabega nga bwe bafuga ku lukiiko olukulu lwa National Platform. So mwenna tubeebaza muli mpagiriwaga olw'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Bobi Wine nze ekyokufuluma eggwanga nkiwagidde nnyo, kubanga embeera gy'abadde atambuliramu, obulamu bw'abadde awangaaliramu, ebintu by'abadde alya, bw'abadde asula, oyinza okukkiriziganya nange nti abadde tasula bulungi, embeera tebadde nnungi. Olw'ensonga ki? Nti abadde ateekeddwa okuba ng'asula mu kifo nga tebamusuubiriza nti asobola okusulawo. Naye kati kino kyakoze bw'afuluma n'agenda n'addamu ne yeetegeka buto, n'adda nga is well equipped, ogamba nti kati olutalo lugenda kuba nga lutandika butandisi buto. Okitegeera? Bw'ogwanga, Abaganda bagamba ekigwo ekimu tekirobera nnyana kusituka. Kitegeeza bw'ogwanga, don't assume yourself nti I'll never get back up again. No, you can still get to your feet and start again. Bingi bigenda kwogerwa
kino abadde mu firimu ze kino kyabalaba nga abawumba tutu n'abantegeera y'obwonge nnafu si kuvuma wabula agezaako okutegeeza bagenda bitaaminga into different ways but ffe koze enkulu gye tutunuulidde yagezaako kukyusa bukulembeze bwa ggwanga Uganda. Ffe koze enkulu gye tutunuulidde yagezaako kumanya nti omukulembeze ali safe. Yes, kati abeerewo. Ne Mwami Museveni ali ku bukulembeze essaawa zino gw'otunuulira gw'olaba tomanyi mirundi emeka gye yengeejinga mu kkuba mmundu ng'oyinza n'okwekanga nti orders zaaweebwanga naye ng'ate ye ku frontline teyabangako wabula abo. So mu byonna bye tukola mu hierarchy bwe tusooka okuprotectinga yenna ye leader aba asookerwako. So kati leader waffe mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, his safety is paramount than anything else. Because singa aba afiridde mu nsiko eyo omusota gw'omulumi oba kiba kimutuuseeko amakulu gwakyo gaba ki? Tewaba makulu. Kyova olaba nti singa aba mulamu tuba tumanya anytime from now tuba tusobola okufuna ekiddako regardless. Era nze njagala okikkiriza okigaane Mr. President tukwenyumirizaamu ate era nga tukukkiririzaamu nnyo nnyini ddala. So mu bimpimpi ebyo saagala kubeera ng'eyajja okusaba eryato njagala osigaze ka message k'omukulembeze kano okalabe mpaka wekanagwerako era ofunemu bingi nnyo ebyokutegeera. So mu mbeera eyo nga bwe tunamulindirira ate tulabe olukuŋŋaana olusooka mu diaspora lugenda kubeera mu nsi ki. Gwe wenna ali mu nsi eyo oba oliawo gye baba bayise olukuŋŋaana buli munnankyuka yokkakyuka yenna saba ofu ku mulimu genda obeerewo mu bungi ogezaako okubugwiriza n'okuwuliriza message y'omukulembeze gy'aleese mu diaspora. Abantu b'omu America, abantu b'omu UK, abantu b'Altamitas Europe, abantu b'omu Africa kwetoleseza Africa zonna omukulembeze bwakonkonera ku luggi lwo please mwanukule nti you are welcome sir. So stay tuned on, listen to His Excellency's message to you before he left the country. Let's go. Sijaba menyamanya mwena abansabidde bitambiro by'emmisa nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwembadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekinga sure nga malako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono kyasobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko, mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40 era nkakasa era mujja kusobola okukikola bwe kinaaba nkyetaagisiza okutaasa eggwanga lyaffe. Mukirazeeko, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kisesa okulaba nti emyezi 2 nga security y'eggwanga yonna eteekamu biliyoni ne biliyoni za sente z'omuwomusolo okunnoonya nze omuntu atalina musango ate ne bamaliriza nga balemeddwa n'okunfuna. Lwaki? Kubanga abantu ba bulijjo omwe mubadde mu nkuumi nga bwe mwabakuuma lwakubanga beerabira mangu bakujjukiza. Batadde road blocks buli wamu, banoonyiza bagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange bahonorable n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo. Bastopinze emmotoka ne emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne bodaboda n'abali ku bodaboda ne babajjako n'abasabaze baabwe ne babajjako ne helmet. Bakutaddewo traffic jam mu ggwanga lyonna okubanga mutabani wa Museveni agambye munoonye Bobi Wine naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki? Maanyi g'abantu. Balumbaganye ennyumba z'abantu ab'enjawulo just ennaku 2 eziyise. Balumbye ennyumba ya personal assistant wange Don Sheriff Najja nga banoonya bwe batasobodde kunfuna oba yo kumufuna ne bawamba mukyala we nakati mukyala we bakyamukutte. Ky'omukisa omulungi ebyo byonna byabaddewo nga biri ku kamera nga bwe tuzze tubagamba nti kamera kye ky'okulwanyisa kyammwe.
mwalabye bano ba police officer abali bankuuma mu campaign Mwenda Mulamba babakwata ne babasiba bwe bavuddeyo ne babagoba mu police with disgrace oba mu olw'ekikolwa ekitalina kitiibwa naye nga kikola ki kye bakoze kugaana kubeera bambega na kulemererwa kunsibira waka gye nadduka nga bannumbye nga 16 January kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawing naye bakulaga nti babakutte. So njagala bagamba kino bana Uganda akalulu ka $226 nga bwe mwalaba ffe twali tukawangula Museveni n'akola vulugu yeyo nagwe yakola okulonda ne bakufuula ekisekererwa ne bawamba buwambi kakati ali mu kubukuta ne kye bayita legitimacy n'obuswavu kubanga tewali yamulonda. Mulabye nze siri waka kubanga batulumbagana bannumbe waka ku lunaku lwe 16 January nze nabatolokako mu Robert Dobb style naye era bayitawo ennaku ntono ne bakola olumbagano olulala. Olumbagano olwo bakola ki? Bakuba abantu bange ne bakuba mukyala wange n'abantu baffe ab'ewaka ba family members ne banyagulula ebintu byaffe ne boonona ennyumba yaffe ne bawamba amaka gaffe mwe badde babeera paka kati enju yaffe yeetooloddwa maje. Nsonga ki gye bawa? Tebakuwa nsonga kyokka be buli kaseera bagamba tebali mu kunoonya naye waka wange bafulawo barracks. So eyo ensonga lwaki kineetaagisiza okuvaako mu ggwanga akaseera akagere ate ngende nkole emirimu egyo egy'enjawulo nga bwe twabagamba twagaana okupowa nene tugamba nti tugenda kulwana si kulwanira Uganda yokka wabula ne international ne mawanga amalala gonna era mu bintu bye twagala okukola twagala kupushinga tulabe nga Museveni ateekebwako natti ez'enjawulo n'abo bakolagana nabo okutulugunya bana Uganda n'okutyobola eddembe ly'obuntu. Twagala negana mawanga agavujirira Museveni sente zakozesa okutta abantu nago galekeraawo ezo sente galekeraawo zimuwa ate tegakomaawo bwe gaba gasobola galekere ddala gakatinga eddala ties ne gavumenti ya Museveni e Uganda. Mu nnaku eziyise muze mulaba nga ensonga ezo tuzikwasaganyiza nga tuzogererako ku platforms ezo ez'ensi yonna naye nga tubeera virtual tubeera ku simu tubeera ku kamera tubeera ku video naye kati njagala kutuukirayo ddala era njagala okozesa okumukisa guno okutegeeza ba comrades bonna abali mu diaspora tingenda batuukako nammwe bakulembeze bannaffe abali mu diaspora tugenda batuukako mu nnaku ezo ezijja maaso. Tweteketeke okumakinga sure tukonkona ku buli nzigi okumakinga sure tu mobilizinga bannaffe nga tu organizinga tu pushinga back dictator tulememu wakawewevu tumakinga sure tumugonza paka tunamuja mu ntebe. Njagala mumanye nti ba dictator abo nga Museveni naddala Museveni in particular sente zimuyimirizawo government ye bazimuwa mu linnya lyammwe mu linnya lyaffe mu linnya lya Uganda. So bwe tutuuka eyo abamuvujjirira ate ne tumakinga sure tumutema enteega tusobola okukola ekyamaanyi. So ekyo kye twagala okukola ekyo kye tugenda okukola era ba comrade bonna abali mu diaspora tujja batuukako mu abali e Europe mu abali America mu abali mu Africa tugenda batuukako nga siriiwo Deputy President waffe wa Northern Uganda Dr. Lina Zedriga yagenda okubeera acting president w'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nga maze okukola emirimu gyennyini okukola nga tumaze okumakinga sure buli wamu tufefetawo nga tumaze okukola okumakinga sure tufightinze government eyo ku international front era nja komawo ewaka kuba siina musango bankole kye baagala okunkola regime ya Museveni ng'ensi yonna eraba kubanga tekimenya mateeka okwesimbawo ku bwa president. Naye mu kaseera kano njagala obasaba mwenna musigale nga muli gumite musigale nga muli bumu era mumeere n'essuubi kubanga Uganda ejja kununulwa era ejja kununulwa ffe bana Uganda. People power, our power. Our power, people power.